Luka essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo lwatuuka Yesu bwe yali ng'ali mu kifo ekimu ng'asaba. Bwe yamala okusaba, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, Mukama waffe, tuyigirize okusaba, era nga Yokaana bwe yayigiriza abayigirizwa be. N'abagamba nti bwe musabanga, mugambanga nti Kitaffe, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, otuwenga buli lunaku emmere yaffe ey'olunaku, era otusonyiwe ebyonoono byaffe, kubanga naffe tumusonyiwa buli gwe tubanja, so totutwala mu kukemebwa. N'abagamba nti, ani ku mmwe alina ow'omukwano aligenda ewuwa ettumbi, n'amugamba nti, mukwano gwange, mpole emigaati 3, kubanga mukwano gwange azze ava mu lugendo, nange sirina kyakussa mu maaso ge. N'oli ali munda n'addamu ng'agamba nti, tonteganya, kakano oluggi luggale, abaana bange nange tumaze okwebaka, siyinza kugolokoka kukuwa. Mbagamba nti newankubadde nga tagolokoka n'amuwa kubanga mukwano gwe, naye olw'okutayirira kwe anaagolokoka n'amuwa byonna bye yeetaaga. Nange mbagamba mmwe nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo. Kubanga buli muntu yenna asaba aweebwa, n'anoonya alaba, ne yeeyanjula aggulirwawo. Era ni ku mmwe kitaawe w'omuntu omwana we bw'ali musaba omugaati alimuwa ejjinja, oba ekyennyanja n'amuwa omusota mu kifo ky'ekyennyanja, oba bw'alisaba eggi n'amuwa enjaba. Kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu abo abamusaba? Yesu yali ng'agoba dayimooni omusiru. Awo dayimooni bwe yamuvaako kasiru n'ayogera, ebibiina ne byewuunya. Naye abamu ku bo ne bagamba nti agoba dayimooni ng'akozesa obuyinza bwa Beeruzebuli omukulu wa dayimooni. N'abalala ne bamwagaza akabonero akava mu ggulu nga bamukema. Naye ye bwe yamanya bye balowooza n'abagamba nti buli bwakabaka bwonna bwe bwawukanamu bwo bwokka buzikirira, n'ennyumba bw'eyawukanamu ennyumba eyeegwa, ne Setaani bw'ayawukanamu ye yekka obwakabaka bwe buliyimirirawo butya. Kubanga mugamba nti ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli. Era obanga nze ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bwani? Bwe batyo kye baliva baba abalamuzi bammwe. Naye bwe mba nga ngobesa dayimooni engalo ya Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Omuntu ow'amaanyi ng'alina ebyokulwanyisa bw'akuuma oluggya lwe, ebintu bye bibeera mirembe. Naye amusinga amaanyi bw'amulumba n'amuwangula, amunyagako ebyokulwanyisa bye byonna bye yeesiga, n'agaba ebintu bye. Ataba nange ye mulabe wange, era atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Dayimooni bw'ava ku muntu, ayita mu bifo ebitaliimu mazzi ng'anoonya okuwummulira. Bw'abulwa agamba nti kanzireyo mu nnyumba yange mwe nava. Bw'ajja agiraba ng'eyereddwa etimbiddwa, kale agenda n'aleeta baddayimooni abalala 7 ababi okumusinga ye. Ne bayingira ne babeera omwo. Kale eby'oluvannyuma eby'omuntu oyo bibeera bibi okusinga eby'olubereberye. Awo lwatuuka Yesu bwe yali ng'akyayogera ebyo, omukazi eyali mu kibiina n'ayimusa eddoboozi lye n'amugamba nti, lulina omukisa olubuto olwakuzaala n'amabeere ge wayonkako. Naye ye n'agamba nti, ekisinga balina omukisa abawulira ebigambo bya Katonda ne babyekuuma. Awo ebibiina bwe byali nga bikuŋŋaanira waali, n'atandika okugamba nti, emirembe gino mirembe mibi, ginoonya akabonero, naye tegiriweebwa kabonero wabula akabonero ka Yona. Kuba Yona nga bwe yali akabonero eri ab'e Nineeve, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'aliba eri emirembe gino. Kabaka omukazi ow'obukiikaddyo aliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, kubanga yava ku nkomerero z'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani. Era laba, asinga Sulemaani ali wano. Abantu ab'e Nineeve baliyimirira mu musango wamu n'emirembe gino, baligisinza omusango, kubanga beenenya olw'okubuulira kwa Yona. Era laba, asinga Yona ali wano. Tewali akoleza ttaala n'agissa mu bunnya oba munda w'ekibbo, wabula agiteeka ku kikondo abayingira balabe bw'eyaka. Ettaala y'omubiri gwo ly'eriiso lyo. Eriiso lyo bwe liraba obulungi, n'omubiri gwo gwonna guba gujjudde ekitangaala. Naye bwe liba ebbi, n'omubiri gwo gwonna guba gujjudde ekizikiza. Kale weekuumenga ekitangaala ky'olina kiremenga okubeera ekizikiza. Kale omubiri gwo gwonna bwe gujjula ekitangaala, nga tegulina kitundu na kimu kya kizikiza, gwonna gujjula ekitangaala, n'ettaala bwe kumulisiza n'ekitangaala kyayo. Awo Yesu bwe yali ng'akyayogera, Omufalisaayo n'amuyita ewuwe okulya emmere. Yesu n'ayingira n'atuula ku mmere. Omufalisaayo ne yeewuunya bwe yalaba Yesu nga tasoose kunaaba nga tannalya. Mukama waffe n'amugamba nti,
mmwe Abafalisaayo munaaza kungulu kw'ebikompe n'ebibya, naye mu nda yammwe mujjudde obunyazi n'obubi. Mmwe abasiru, oyo eyakola kungulu si ye yakola ne munda? Naye ebiri munda mubiwengayo okuba eby'okusaasira, era laba byonna birongoofu gye muli. Naye zibasanze mmwe Abafalisaayo, kuba muwa ekitundu eky'ekkumi ekya nnabbugira n'akakubansiri n'enva zonna, naye obwenkanya n'okwagala Katonda mubiyita bbali. Ebyo kibagwanira okubikolanga nabiri obutabirekangayo. Zibasanze mmwe Abafalisaayo, kubanga mwagala entebe ez'okumwanjo ku makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale. Zibasanze kubanga mufaanana amalaala agatalabika, abantu ge batambulirako nga tebagamanyi. Awo omu ku bayigiriza b'amateeka n'addamu n'amugamba nti, "Omuyigiriza, bw'ogamba bw'otyo ovuma naffe." N'agamba nti, "Nammwe abayigiriza b'amateeka, zibasanze kubanga mutikka abantu emigugu egiteetikkika, mmwe bennyini gye mutayagala kukomako na lunwe lwammwe. Zibasanze kubanga muzimba amalaalo g'abannabbi, naye bajjajjammwe be baabatta. Bwe mutyo muli bajulirwa nti musiima ebikolwa bya bajjajjammwe, kubanga bo batta bannabbi, nammwe muzimba amalaalo gaabwe." N'amagezi ga Katonda kyegava gagamba nti, "Ndibatumira bannabbi n'abatume, abamu ku bo balibatta, balibayigganya." Omusaayi gw'abannabbi bonna kyeguliva guvunaanibwa abantu ab'emirembe gino, okuva ku musaayi gwa Abeeri okutuuka ku musaayi gwa Zakaliya eyattibwa wakati w'ekyoto ne yeekaalu. Mazima mbagamba mmwe nti gulivunaanibwa abantu ab'emirembe gino. Zibasanze mmwe abayigiriza b'amateeka, kubanga mwatwala ekisumuluzo eky'okutegeera, mmwe bennyini temwayingira, n'abaali bayingira mwabaziyiza. Awo bwe yavaayo, abawandiisi n'Abafalisaayo ne batandika okumuteganya ennyo, okumukemekkereza ebigambo ebingi, nga bamutega mu bigambo, bawulire ebinaava mu kamwa ke, balyoke bamuwawaabire.